simanyi okategeera mulimu okukkiriza okwabayala okusikukkiriza kwa buyinike nako ka abasajja bakuŋŋaaneko n'abakyala balyeko banyweko basekeko ate ani agiganye okugwa waliwo agiganye nebalakira ddala akakasolo Yesu ke yateekamu nedda lwebaba yakateekamu emizimu n'agobera muli emizimu. Kaakati njala kubategeeza abampuliriza Yesu embizzi kankyogere lwatu embizzi ze yagoberamu emizimu zagenda mu nnyanja ne zisaanawo. Embizzi ezasigala tezirina ku mizimu, ziri zagenda mu nnyanja n'emizimu gyazo. tulya mizimu free muveewo nammwe muleme kuwaayiriza era ekyo kimwesibako. Zonna olwamala zigoberamu emizimu bweku zonna mu nnyanja nezikolaki nezisaanawo nezibbira nezigenda. Kakati embizzi y'e Namugongo toginaleetinga na mizimu genda eri naawe mweriire buntu bwammwe wamma. Ako kakwano kange nnyo naawe. Wonders Just ye programu nno kwe tuli. Okuyamba goba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza. Hallelujah, Uba Yesu Atiranga Vajima Emoyo Kawana Dewa Zibe Kura Tebawayo Unamunevyona. Hallelujah. Buli nnaku z'omwezi nga 3 Juni luba lunaku lwa kujjukira bajulizi. Naye gwali atulaba omanyi lwaki tujjukira abajulizi bano oba tukikola lwa kuba nti n'abalala bakikola. So olunaku lwaliro kwaniriza nnyo wano ku Wonders Just ndi ne Reverend Mayanja tumaze ebbanga nga tetuli naye. Olunaku atusuubiza okutuwaayo programu naye leero tumulina mu ngalo zaffe. Omulamwa gwa leero tugenda kumanya abajulizi nga owulira beewaayo abaana beewaayo. Kati baamala okwewaayo ffe ki ekiddako? Kale munzikirize enyaniriza Reverend Mayanja ababuuzeeko. Reverend munnange mikwano abatulaba abatuwuliriza ku Wonders Just mukkirize nzeeko erudda eri has taken a long time without hearing from each other, neither seeing each other, neither sharing a word together. And I've not been very far, but commitments have been catching us a lot of ups and downs, but here we are now. Kati kwendi era njala okusaba Katonda oluganda Simon ono tumusabire tubeere ne programu eno ngeri consistent now. Tugende tumaleko 223 nga tuli consistent. Tutandise ne olunaku lw'abajulizi olwo tweyongerayo mu maaso mutusaasire. We shall be on. Mwenna ba viewers baffe betuli ffenna ku group ku mutimbagano guno Wonders Just. Katonda akwagaza ki? Katonda akwagaza ki? Tugenda kuzuukuka. Tuzuukuse Simon, tuzuukuse. Katonda akwagaza ki? Tunabiraba. Naye kakati Katonda kyakwagaza ku mbeera y'abajulizi nga tubakwata tukwata okuweereza kwabwe kiki kyakwagaza? Si bwe tuli awo. Naye toyinza kukituukako ekyo nga tonnakola bino. Ekisooka
tukwebaza Katonda affe owekisa kubanga tuludde okulabaganako, tuludde okuwuliziganyako n'abooluganda. Naye kaakano tusaasire tukole bulungi nga nnyaligunzwanga liweebwa ekitiibwa nga tukola bulungi mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekyokubiri, owooluganda Simon, toyinza kwogera nti abajulizi banaakola ki nga tonnaba kuleeta kye tuyita bujulizi. Abajulizi be baluwa. Njala tusooka tutandike n'ebigambo bitya? Bibiri byokka. Ekisooka kigamba obujulirwa oba omujulirwa n'omujulizi. Yawukana nnyo. Ajulira bye yalaba. Omujulizi byamutuukako. Ebyamukola ki? Ebyamutuukako. Kakati bano abaana kakati nga mu Uganda batwegasseeko mukwammanya abalala temuli mu Uganda. Naye mu Uganda tulina John 3rd martyrdom. Bwe batta abaana bano olw'okukkiriza, because of their faith, ne babatta. Kakati buli mwaka bwe gutuuka June 3 kubanga lwali olunaku olwo, Uganda eno yakwata ekizikiza. Naye okusinga teyali Uganda, yali Buganda. Yakwata ki? Ekizikiza. Kubanga okutta abaana 10+ ng'ate babatematema butemitemi ne babookya omuliro. It was a brutal killing. Ate ogamba tegakyali mawulire, gakyali mawulire. Kigafuula amawulire kukufa, buli okufa kwa njawulo. Kuno okwaleero kweku. Kaakati ndekanzire kubali taata, ndekanzire kubali ono mwana wawa ono Simon ayo nvuddeyo. Kaakati waliwo ekiseera ekyokukkiriza. Faith. They had faith. Nga balina Katonda omulamu. Wajjawo Katonda gwe bayita Katonda w'Abazungu. Kubanga abamissionary bwe bajja ne bajja n'okuyigiriza eddiini. Bwe bajja okuyigiriza eddiini, abaana bano baali ba mu lubiri. Ba peg boy mu lubiri. Omanyi akagambo ako ka peg boy. Nze ky'oba olaba sitera nnyo ku mbaga baga nti peg boy. Tetumanyi makulu gaakyo. Peg boy. Mukikozesa bubi. Fulabagalo, peg boy, ebyo byammwe. Ebyo tuli byogere by'embaga. Naye kaakati tubeere ku bano. Abasajja abaana abo babuulira enjiri. Bwe bababuulira enjiri ne bakkiriza Katonda. Naye nga bw'okkiriza Katonda olina by'oteekwa okusuula. Okusuula okutegeera. Olina by'olina okuleka. Olina empisa z'olina okuleka. Kakati nga abaali mu lubiri peg boy nga balina empisa ez'omu lubiri ezaakolanga mu lubiri, ng'ezo n'empisa balina okuzikola ki? Okuzireka kubanga bategedde Katonda omuki? Omulamu. Wakategedde ako. Kakati n'Abazungu oba omulamu. Ate eriyo Katonda w'omuzungu. Ebyo kubanga bali be baaleeta. Bali be bakola ki? Be baaleeta eddiini eno. Oluvannyuma lw'okwolesebwa kwabwe gye kwava ne bajja naye tulina Katonda asinga bakatonda abaki? Abalala. Ne bajja nga batuyigiriza eddiini, okukkiriza faith. Kyova olaba kiruma nnyo ku June 3, 2023. Andaba June 3, 2023. Ekinnuma nkibabuulire okukkiriza gye kwava ate obugwagwa gye buvudde. Kiddemu okukkiriza gye kwava ate obugwagwa gye buvudde. Ate baagala kutta kye baatandika. Awo nno wenkugambira nti Katonda ffe abasajja Abafirika, Abafirika tunyweze Katonda waffe oyo omulamu. Bali basigale n'ebyabwe. Era tebatutiisatiisa kabasigale n'ebyabwe. Ffe katusigale ne Katonda omulamu. Ndeka okukkiriza. Akati bwe bakkiriza ne batandika olugendo ne Katonda waabwe. Enzikiriza zonna worldwide zizimbira ku kigambo kukkiriza. Kola ki? Kukkiriza faith. Onogamba kino kijja kukola ki? Kijja kuba. Omusajja eyakola obulungi Samale y'okukkiriza gye njagala okusookera.
eyakola obulungi samale y'okukkiriza gyensookedde. Hebrews chapter 11 Abebbulaniya essula 11 Abebbulaniya tadduka ku kyalo. Abebbulaniya essula 11 waliwo omwana gwoyinza oga nti soma bayibuli nadduka ku kyalo. Vanessa ali wano ayinza okudduka ku kyalo naye nze kambasomere kubanga tutambule. Abebbulaniya essula 11 agamba nti okukkiriza kyekinyweza ebisuubirwa, kyekitegeereza ddala ebigambo ebitalabika. Kubanga abakadde baategeerezebwa mu okwo okukkiriza waliwo embeera gy'ogamba nti muggwe ne mujjamu ekintu ne mbeera mu feeling kwe kukkiriza muggwe noga nti ye nja kuwasa omwaka ogujja kaetonyeka gwake. Bannange ekonomi ngambi oba nnungi ze nja kukola ki kati kankuwa ekyokulabirako mwabatulaba ku Wonders Just nga 9 Julaayi ewaffe ebusaawula omanyiyo ojja omanyiyo tugenda kusereka ekkanisa ebakadde baffe bagitandika entono twagivuddeko ne tutandisa ennene naye tugenda kusereka ninze twazimbye empya taata kati kusereka kakati nze famire yange 9 Julaayi tugenda okuba ne Thanksgiving okujjukira obulamu bwa taata ne maama. Okay? Iyirwa mpaka naye ekyaffe kyakusereka 9 Julaayi baati baliyita ki baati naye nze nina okukkiriza apaana galigaleke ye lwaki ebyo tobireka omwana wuuno gano gebusaawula wamasiga ekkalamujje yesu omulokozi abatulaba oyo Simon yabireeta naye nga nze baga nti eryaffe lyebusaawula siryawa sigeeri kakati mujja kulirambula olw'ekisa kya Katonda. Kakati okukkiriza ndowooza eyingira mu muntu neesalawo noga kino kijja kuba bwe kiti. Okukkiriza kukulengeza ebitalabika ne kukuwa essuubi ly'okkwata ebitannakwatibwako oba ebitannabaawo. Okwo kweki okukkiriza faith that goes beyond human understanding. Era bwe kuba okukkiriza onookuteekamu ki okutegeera okuko oswadde okukkiriza okusukkuluma okutegeera n'obuyinza bw'omwana w'omuntu nekituukirira n'ogenda ye n'omulekawo nga weewedde obutwa. Ate okukkiriza enjawulo eri mu kukkiriza eriyo okukkiriza okw'ekisiru n'okukkiriza okulimu amagezi. Kubanga bw'ogamba nti nno omuwala oyo bwe simuwasa nfa kati bw'ofa amalala tebamutwala ate anti obumulese abalala nga bakola ki olwaleero njagala kubategeeza kulo okukkiriza okusukkawo naye nga kulimu amagezi era Katonda gagabira abaana ba kwalimu amagezi 10 ku kinnaakyo yensonga lwaki ne leero tewaliwo basukkuluma basukkuluma ababalinaanyi basukkuluma ababakwata basukkuluma okitegeera embeera gye baali bayitamu nga tebakyalaba bya wano nga balaba byawa bya muggulu. Wakategedde taata wali olimba lugamba nze nkutunuulidde n'amaaso g'omwoyo mulokozi kwatanze mu ngalo ne mukukankana ontwale ewuwo nga ndokose nga takyalaba mmwe ng'alaba Katonda. Okitegeera taata nga takyalaba bantu ng'alaba Katonda we. Kubanga ensi yonna mu nsi yonna globally mu nsi yonna bamanyi era record zigamba mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Juni waliwo ekyabaawo era bonna baginyenyonyi bakola ki ate ku mulundi guno ekyenjawulo ekizze abatulaba kye mbategeeza ekyenjawulo John 3 onazze
nga president wa Uganda amaze okusayininga etteeka erigaana ebiki ebisiyaga olwo nno nabwo bujulizi bulala okitegeera kaakati nnyo kinyweza kati eggwanga ettegeevu baliyita Uganda eggwanga eritegeera liri Uganda oba eriyo eddala simanyi oba eriyo eddala simanyi n'abawalabu nabo tebakkiriziganya naki nakino oba Kenya yasayininga simanyi nze mmanyi waawano oba eriyo omulala oba abalala basayininga oba abalala basayininga oba tebasayininga futwa amazzi oba fuya kimazi ate njala kubategeeza ebyo bye biwangaaza abantu bivaayo ebyo bye biwangaaza abantu omanyi lwaki awangala Katonda yennyini kati ate afuuka Katonda we amulwanirira Katonda ki yennyini liita bakatonda naawe tulina Katonda wa Sadraki katutandike bulungi Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Yakobo Katonda wa Sadraki Katonda wa Mesaki Katonda wa Abudunego Katonda wa Danieri kakati njagala okubategeeza bino ebyo twogera tetwogera byogere bannyini byo baabikolerera gamba biruwa Katonda wa Ibulayimu Ibulayimu yakola olugendo olw'okukkiriza era bwe munasoma Bibulaniya 11 mujja kwongera kizuula yakola olugendo olw'okukkiriza Ibulayimu Yakobo yakola olugendo olw'okukkiriza bonna balina engendo zaabwe ez'enjawulo kyabayite Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Yakobo bonna bakola engendo zaabwe ez'okukola ki ez'okukkiriza okategedde ako kwegamba abasajja tebaatuula butuuzi Ibulayimu Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka Katonda mwenna abandaba nga mukkiriza mu Katonda mwenna emyaka gye waakamaze taata wange oli bamuyitaani oyo taataani mugambe ye taataani oyo gwolaba ye taataani taata Sempeke newankubadde wannono oyo gwolaba olugendo lwatambudde emirundi gyonna nze mulabye emirundi gyonna Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Yakobo kati njagala tutuukeko ku stage eddako 223 tugambe ati yindaku eruwa oyinza ogaa nti Katonda wa Sempeke gwoyinza ogaa nti Katonda wa Sempeke tekyetagisa kuwandiikwa wano kino ekitabo bakiwandiikibwamu baggwa kati waliwo ekitabo ate ekiwandiikibwa mu bigambo naye Sempeke alina Katonda we eyamujja e Bungereza yonna gy'emyaka gye yamalayo n'amukomyawo wano n'akwata endingidi si ndingidi taata Sempeke ebivuga byonna n'okuzanyisa ebyo ebivuga byonna oyo ye Katonda we ogamba maanyi ge n'amagezi ge nekituukirira mugenda ne mutunuulira Katonda nga mwagala kumulabira mu biti gyeri naye tutandika okulabira Katonda muffe okukkiriza kutulage Katonda muffe okitegeera abantu bagambe nti ani Danieri oli yafa Danieri muleke boogere kwani ku Simoni boogere kwani tushabe boogere ku Sempeke boogere bwani nga bojulira Katonda wo olw'okukkiriza kwa Sempeke otegedde kati bano abajulizi batuyamba buyambi ffe kwongera kutambula lugendo lwa kukkiriza kale banaye tuli mu lugendo lw'abajulizi nga tuli ku bajulizi kubanga tumanyi babafa naye kati ishu yange yabadde yakutambula lwaki abantu batambula engendo ezo zonna kiriruddawo mu Bayibuli mbu tulina otambula okuva embalala na bigere okutuuka e Namugongo okukkiriza kuliko ebiragiro okwo si kubonaabona okukkiriza kuliko ebiragiro okukkiriza kasita kijja mu mutima gwo nti ŋŋenda kutambula simbula
lwaki batambula batambudde ate obagaana ebigere byabwe kukkiriza kwabwe lugendo lwabwe balaga katonda bwe bamwagala simple baliki kyava ku kyekokutambula kyatandika kitya ebirungi anti bitandika butandisi ate ebikulu bitandika butandisi kati Namugongo waafuuka ekifo ekikulu ekiggwa ekyabajulizi nga kikyuka kitya lyali ttambiro eri abo abasobezza abasaliddwa ogw'okufa baali babattirawo kaali kattiro otegede taata wange bwe kyali kati ebiro ne bituuka banno bwe bamala okwokerwawo Namugongo tewaddawo kuttirwawo mulala abajulizi kasita bamala okwokebwa Namugongo ekyali ettambiro ekyabasobezza ekyabasaliddwa ogw'okufa yafuuka ensibuko ey'okubuulira enjiri n'amaanyi abantu nga bava mu kufa nga badda mu bulamu yensonga lwaki olaba abasajja n'abakyala batambula ne bagenda Namugongo kwe kubajjukira akoze ebirungi yajjukirwa niwewaawo n'akola ebibi ajjukirwa naye enjawulo weeri enzijukira gye bajjukira yakola ebibi yanjawulo bamujjukira onke bamujjukirako yakola bubi bamujjukira olwekyo tebayinza kwerabira njagala kubategeeza mu abatulaba tolowooza nti bw'onookola obubi olyerabirwa ate ogenda kujjukira olw'obubi bwe wakola naye ensi yonna togenda kubeera kyakulabirako naye olibeera kikolimu ate kikoma buli lwokola obubi kikuba ggwe anti wulira kikuba ggwe wulira taata ye Katonda kandi mbiwalana okuva ku mmwe ku baana bammwe ne ku mijiji paka gwa nakana generation imeka nya ng'awalana era mmwe nagambira mbadde ku programu emu nebagamba nti mwena abatambudde ebigere ne mugenda Namugongo ng'ekoleseeyo ebitali bituufu mu maaso ga Katonda Lukumenyedde Bwerere nga tonnaba kutambula lugendo sooka olongoosa enkolaganayo naani ne Katondawo ate bw'omala okulongoosa enkolaganayo ne Katondawo oteeka okulongoosa enkolaganayo ne bantu banno ako kamanye nnyo enkolaganayo ne bantu banno bino bye tugamba nti Katonda Mukama yeebazibwemu era mu kituufu Mukama yeebazibwe naye Mukama yeebazibwe nga gwe opangira banno wokaabya bannaamazika ngoga nti Mukama yeebazibwe wanjita nze bwe nvuga emmotoka yange neetuuka Namugongo mbasigenze kulamaga ate emmotoka Katonda yagikuwa vuga emmotoka y'ogende ow'ebigere agende tekyetagisa kambabulire ebya Katonda tebirina system oba formula eri party eri uniform ate kakati singa omulembe guno gubadde gwa nsi eziri endala nze singa nze nandigendedde mu helicopter nentuuse Namugongo dingonze obulamu nandigende mu helicopter nga ngende ne munangaani sempeki nga tugenda mu helicopter yaffe jangu tugende nga tutuuka wali nga tuvaamu nga tugenda wali kusinga Katonda abantu abamu batomera ku nguudo kifo kyokulinya takisi bagituukako otuzotambuleka akati taata okukkiriza okuki okwa Simon si kwe kw'amayange si kwe kwa sempeke okukkiriza okuyitawo okungi baliki omukyala anti ulise bingi kakati kankuletere Yesu bwe yali anaatera okukwatibwa okitegedde mu njiri ng'esigadde olunaku lutya luno lwali lwakusatu n'agenda ewa Simoni omugenyi yali atudde mu ddiiro nejjayo omukazi ng'akkiriza ngaze n'amafuta ag'omuwendo ki omungi n'agamba ago bwe naagaziraga ku Yesu ebibi byange bijja kukola ki era omukazi n'awabuza ng'empisa y'Ekiyudaaya ng'esosola abakazi okutuula n'abasajja ye yajja n'awabuza n'ayitawo n'atuuka ku Yesu n'ayasa akacupa n'amusiiga amafuta n'addira enviiri n'agira ebigere bye naye bali abasajja abaaliwo ne bagamba gafudde ki amafuta agali ga muwendo gafudde ki agutwandika kutunze ne tugabira abaki abaavu
n'abagamba omukazi mumunakuwaliza ki kubanga ye akoze akoze ekisinga era alyogerwako. Kakati nze kuno okukkiriza sikukayaniramu aba akukkiriza kw'abannange kwakulamaga baleke bakole ki baleke balamage gwe gavumenti bawe security n'obusobozi obubatuusa. Mbadde manyi engeri gye omulembe gye kugenda kukyuka edda engeri gye wataaliwo means of transport. Mbuuza bagenze okutandika emmoloka babadde tebaziraba tezabaddewo anti bagobera kye basangawo okwo kukkiriza omwekamba bulire kyotogenda kutta kwe kukkiriza. Ogenda okutta abantu obamalewo naye togenda kutta kukkiriza. Mwanga Ssekabaka ye yali amanyi nti kaabassa ebikoze eki naye gye yakoma okubatta bwe ffe tuwandiika mangu ebitabo ebiwandiikibwa bigamba nti mu luzungu kanyogereko ku luzungu the blood of the martyrs is the seed of Christianity. Yogera ku Luganda omusaayi gw'abajulizi ensigo y'okukkiriza. The blood of the martyrs is the seed. Bo bwe gwayiika ate ensigo yamansuka buki wonna Uganda yonna wonna negenda e Rwanda egahini negenda e Burundi boga Zaire si e Congo neyambuka waggulu negenda Kenya tetuuse kuga yali alowooza nti akisse. Kakati nno njagala kubategeeza kati ate eno ensolo eyingiramu weene etera okubeerayo ennyo yeruwa jugiri eno ensolo y'amagulu ana lwaki kyateeka mbu kalina obaayo nedda ate awakuŋŋaanira abangi bayinza obutalya yemmere anti bagamba nti etteeka kalina obaayo. Ani yagamba etteeka okukwagala kw'abantu kwagala kw'abantu ekinyumu kibayita ekinyumu ky'okukkiriza bwemukuŋŋaana mulyako ne musekako okukkiriza bongeramu ekirungo okukkiriza okwenjala okwo kwa buyinike kiba ekinyumu ekibbiitu ekijjobi simanyi obiwulira temuyinza kukuŋŋaana ne mutalya. Era bino byejagala kubategeeza abooluganda okukkiriza Katonda waffe gwe tukkiriza tebamukwatirako okategedde. Kakati bwemukuŋŋaana kati twatuuse nabala tugenda naye bwe tutuuka eri nga tutendereza nga tuyimba abamaze okutendereza n'okuyimba balya vaawo naawe abamala okutendereza n'okuyimba nga balya. Yesu olwazuuka yababuuza ng'amaze okuzuukira nemulina ekyokulya waliwo ekyokulya oba waliwo ekyokuliira simanyi okategeera okukkiriza okwabayala okusikukkiriza kwa buyinike nakwo ka abasajja bakuŋŋaaneko n'abakyala balyeko banyweko basekeko ate ani agiganye okugwa waliwo agiganye nedda lwebaba yakateekamu emizimu n'agobera muli emizimu. Kaakati njala kubategeeza abampuliriza Yesu embizzi kankyogere lwatu embizzi ze yagoberamu emizimu zagenda mu nnyanja ne zisaanawo. Embizzi ezasigala tezirina ku mizimu ziri zagenda mu nnyanja n'emizimu gyazo. tulya mizimu free muveewo nammwe muleme okuwaayiriza eri ekyo kimwesibako zonna olwamalo zigoberamu emizimu bweku zonna mu nnyanja nezikola ki nezisaanawo nezibbira nezigenda. Kakati embizzi y'Enamugongo toginaleetinga na mizimu genda eri naawe mweriire buntu bwammwe wamma ako kakwano kange nnyo naawe wonders just ye programu nno kwe tuli olunaku luno lutuyigiriza ki fenga abakkiriza bingi
naye katutandike ekisookerwako manya kyokkiriza manya kyokola ki kyokkiriza sooka okimanye n'amakulu gaakyo n'olugendo lwo olw'okukkiriza bw'osoma bayibuli eno bayibuli njala kubasomera mangu wano mu Danieri ani ngambye Danieri essula ya 3 bano abaana kusooka baali bana Sadraki, Misaki, Abedunego ne Danieri baava eri babakwata Yerusalemu nga babawambye ne babaleeta eno bwe babaleeta eno ne basanga kabaka waayo ng'alina bakatonda be basinza n'abagamba mujja kusinza ekifaananyi ekyo kyenyimirizaawo ne bamugamba ffe twakula tumanyi tulina katonda omulamu, katonda ayinza byonna, katonda asobola byonna. Yagalanga mukama katondawo awoyogerawo kende eri naye bonnange ono mwana wange yagala katondawo n'obulamu bwe bwonna yagalanga mukama katonda n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna yagalanga mukama katondawo temubivuruga yagalanga mukama katondawo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna knowledge ekyo bw'omala okifuna ekyo okukkiriza kwo kujja kutegeerekeka kubanga faith naye kati mu Uganda munoloza bameka babiina ebyo byonna gye bali bakyaliyo ensi anti njala okwogera ekigambo ntera nkozesa ebigambo bino neŋŋamba oba kinaategerekeka bulungi ensi bw'eba eyonoonese bonna teboonooneka era musigalamu empeka ennamu wateekwa okusigalawo empeka ennamu ne bwe ziba ntono era entono ensigo entono ze zizaala ensigo ennyingi na zino zonna z'olaba ekijanjaalo kiba bwe kiti ne kizaala ensawo y'ebijanjaalo okitegere taata wange njala okubategeeza oba ensi etabuse nga bw'etabuse empeka ennamu zikyaliwo era bwe ziri tojja kugerangera ezo zitwala abantu mu kwonoona njagala tutwale Simon tonkyankalana tutambule olugendo olututwala kukukkiriza kuki mbadde nkuwa Sadraki, Misaki nani n'Abedunego Danieri essula eyokumeka eyokusatu bagenda okutuuka kabaka nga tabawadde kiragiro ng'abagamba ataasinze ekifaananyi kirwa kyennyimiriza oyo agenda kuttibwa ne bamugamba njala kubasomera Danieri essula eyokusatu Olunyo 16 Danieri ojja mulaba opapa ki ng'oli bubi Danieri asobidde Danieri essula eyokusatu ndi ku lunyiro lwa 16 Sadraki, Misaki n'Abedunego ne baddamu ne bagamba kabaka nti ayi Nebukadduneeza tekitugwanira kuddamu mu kigambo ekyo bwe kinaaba bwe kityo Katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikomi kyaka n'omuliro era anaatuwonya mu mukono gwo ayi kabaka naye bwe kitaabye bwe kityo tegeera ayi kabaka nga tetugenda kuweereza bakatonda bo newankubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kyewayimiriza mu luzungu nedda mu luzungu kijja even if mu Luganda olufunze newankubadde bw'obeera ku battlefront wali eri komanda n'alagira osobola okujeemera ekiragiro ekinsanyusa kamanda bw'alagira talagira muti alagira ategeera njagala okubategeeza abasajja n'abakyala abandaba Katonda yabawa amagezi oli tayinza kukugamba nti lya bino ogenda okulaba nga popo ng'olya kubanga alagidde kamanda genda eri nammwe kaakati abasajja bano mu kukkiriza okimanyi nti waliyo omusamiza ava musabo n'agenda mu kyaki n'asaba asabe ate anti ekkanisa yekkuŋŋaanizo ya bonna kikugaanako okusinza kiri kyataddewo ate n'okusinza kyapiiringi
kyakusikiriza balala nti nze Simon nkusaba nakiri kisinze uli mulikuwa sinzi bibi byasinza nze naye ani olese ebigambo bingi kati webitabula kakati katusooke bano abaana bwe bagenda okugira bano abasatu ne bagamba kabaka tetujja kusinza ki n'agamba nti kale mugende mu muliro Katonda mwana abakola ki anaabawonya ne bamugamba ne bw'ataatujja eyo tetulina lutalo oba kusirika tujja kusirika naye tetujja kusinza gamba nti bagenze mu muliro gamba nti bagenze mu muliro awukawe nkwagalira oyogere nsoma tuli ku bajulizi mbagamba topiki yaffe gamba nti okukkiriza okuleeta ensi okunyeenya okukkiriza okuleeta famire y'okunywera okukola ki okunywera newankubadde biringanga ebisaanawo naye nga gwe togiraki tosaanawo nkusomera 23 Daniel 3:23 n'abasajja abo abasatu Saduraki, Mesaki n'Abedunego ne bagwa mu wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro nga basibiddwa. Awo Nabukadduneeza kabaka agamba yabasuulayo. Kabaka yabasuulayo. Ye amaze okuteekawo order ey'okubasuula mu kiki abasuddeyo. Awo Nabukadduneeza kabaka n'alyoka yeewuunya. Ako nno kategeere Simon olwaleero n'alyoka akola ki? Yeewuunya n'ayanguwa n'agolokoka n'ayogera n'agamba abakungu be nti tetusudde abasajja abameka? Basatu nga basibiddwa akati mu muliro. Ne bademera bagamba nti kabaka nti mazima ayi kabaka. N'addamu n'ayogera nti raba nze ndaba abasajja ndaba bameka? Ndaba bana. N'agamba ndaba bana nga basumuluddwa nga batambulira wakati mu muliro. So nga tebaliiko kabi n'okufaanana kw'owookuna quote that n'okufaanana kw'owookuna kulinganga omwana w'aba Katonda. Basuula mu aba bameka? Kati ye nyini kutowa order alaba bameka? N'agamba tebaliiko na kabi konna naye atulaba lindako onoolabayo owookuna n'oddamu n'obasiba. Owookuna alinganga bakatonda. Kuno okukkiriza kukutwala beyond ne mulabewo n'aweera Katonda wo obujulirwa nti omusajja oyo alina Katonda we. Njagala okukkiriza kuno mu kutegeera ate gwabookya tonna Simon abadde atya olwaleero abali kuwandaazi waldo n'omusajja mutaasi era obuze Katonda yabawonya n'ayingira n'abeera waakuna mu muliro. Oli nange osaana nakuweweetako ate gwabookya gamba oyo ye Katonda, gamba oyo ye Katonda, kyogere gamba oyo ye Katonda, bagambe abo Simon alimu obatoma abooluganda abatulamu Simon ono alimu obatoma tuliwo okuyiga alimu obwaki amaanyi ga Katonda. Njala okubategeeza kankole pause. Njala okubategeeza nti waliwo wooli naye nga bakusudde mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Muve ku guno ogwaka popopopopopo eriyo omuliro nga gw'amabanja eriyo tanuulu nno. Olina layini z'essimu ezo biri oli ayagala okuweereza ssente ku Airtel. Simon aga abanzise baziisiza ku Airtel akabanja kazitemyeyo dda kapa ogwo si muliro. Eriyo omuliro gwa famire mwali mwazaalibwa abaana muli bana mu maama mu taata olaba n'abalongo temubuuzaganya ogwo si muliro ogwo okukyawagana si kikuumi fire. Mugenda ne mubeera ng'enjiri ngenda nenjulira ku radio nga oba wateeba nga babuulira fire. Oyinza okuyita fire nga gwe gugenda okwokya. Tugamba njagala kubategeeza kino ate nga mbanyweza okukkiriza kwe kutuwanguza entalo. Okukkiriza kakati abasajja bali bameka? Basatu. Owookuna akoze atya? Ayingiddewo. Ayingidde kubakola ki? Kubataasa. Kubalokola.
tekitegeeza nti bwolokoka obwavu tebukukuba, tekitegeeza nti bwolokoka tolwala, tekitegeeza nti bwolokoka tofa, tekitegeeza nti bwolokoka ensi tekukyawa. Naye wakati byonna nga biri awo tulina Katonda ayimirirawo, abeerawo ku lwaffe, kwe kukkiriza. Era ensi yonna ezze e Namugongo ku lw'abasajja ate kuli bakyala, ku lw'abasajja abaayokebwa ne banyweza okukkiriza, ne babattanga bayimba, ne bagendanga bayimba. Ate omanyi okukkirizako omuntu akutuuma erinnya ly'ayagala. Kati ye Simon aliyita Gume, omulala ayita butategeera bwabwe, omulala agamba butasoma bwabwe, byonna gyebiri. Naye ekikulu kiri nti baali bategedde gwe bakkiriza, baali bategedde gwe bakkiriza nti ono gwe nzikiriza kama mbaaya olulimi kyo oba kiba kibe. Nze abantu benzikiriza abalina okukkiriza, nina ekyokulabirako kyennina. Abalina okukkiriza bakazi baki anti kankubuulire, abakazi bakola bwe bati. Simon bamuzaala Mugongo wano oba Kyengera yonna. Simon n'agenda e Kalamojja n'asangayo omuwala Vanessa, n'amujja e Kalamojja, ne tusasula eby'e Kalamojja. Mukazi watuye tumutikka butisi nga tuleetawo. Kyasanga kyakola ki? N'embeera gyasanga gyakola ki? N'abeera Ekyengera eyavaawa message etuuka. Waliwo okukkiriza kuno kwenjogerako kukujjawo w'omanyi ne kukutwala w'otamanyi, nabiriyo nga tobimanyi. Okwo kwe kukkiriza. Gwewaleeta ng'akugirako abalige kukkiriza kwe kusiko kwamuleeta ewammwe singa teyakkiriza. Twawula ennaku n'okukkiriza. Mbadde mbagamba ono Simon mutwe nsoma Nebukadduneeza n'alyoka amaze okusembera olwokusatu 27 n'abamasaza n'abamyuka n'abafuga n'abakungu ba kabaka ne bakuŋŋaana ne balaba abasajja abo ng'omuliro. Wuliriza kano, ng'omuliro teguyinziza mibiri gyabwe, so n'enviiri ez'okumutwe gyabwe nga tezisiridde, so n'engoye zaabwe nga tezibwanyisibwa, so n'olusi lw'omuliro nga tulubabaddeeko. Okimanyi wane bwayise mu January awo waliwo olukuŋŋaana lw'abarevulandi abakolera Revulandi n'omusawo Omuganda. Omusawo Omuganda n'akuma ekyoto n'akirinnyamu mu makkati, n'agamba omulokole agenda akirinnyeemu. Awo obyakoma omulokole n'agaana. Omulokole yali magezi nnyo obutakirinnyamu, ye oli alinnyemu kubanga amaanyi agamulinnyisaamu si ge maanyi g'omulokole. Okitegedde taata wange, ffe Katonda owaffe gwe tukkiriza, si Katonda atuwa okutegeera, yatuwa omwoyo w'okutegeera n'amagezi. Kaakati yagamba Bayibuli yennyini nti bwe munanzikiriza, bwe munaakola ki? Munaakwatanga ku njaba naye tezibakoleka ki? N'emisota tegiiba girenga ki? Tegiiba bugi. Munaanywanga ebyobuki? Ebyobutwa naye tebibakolenga kaki? Kaakati njagala kutegeeza, kaakati tabula obutwa obunywe olabe kati tukuziike, ate nze nsooka n'okuziika. Tokemanga Mukama Katonda wo. Kyekyo ate singa yajja enjiri ya Katonda yali evunze. Singa kamutanda n'alinnya gwo omuliro ate gwali gwakumwokya n'asirika nemulago bandigenze ng'okumulambula. Omulokole yabadde yepanka ali ku kitanda emulago, naye Katonda yeebazibwe nti yamulekera amagezi ag'okumanya. Ate Bayibuli ezoogera bulungi nti empaka ez'obusirusiru muzeewalanga. Otegere oleta kutabulira butwa, saba, nywa.
kubanga yagamba bw'munanywa temwogirenga ki era kakati bw'obanga onywa omalanga kumpita nze nenkola ku byesanduuko yo ugenze ugenze cwe okukkiriza kutulekamu amagezi n'otegeera ekikyo n'ekitali ekiyinzika n'ekitagira ki n'ekitayinzika kwe kukkiriza kankuwa ekyokulabirako abantu bwe babulidde mu kukkiriza kati naku z'omwezi zaali 31 omwezi gwa Desemba omwaka 2018 omusumba omu bwe sijja kwogera linnya kubanga ye munoonyako ki naye kanjogere kye yayogera yagamba abagoberezi be bonna nti ng'ennaku z'omwezi 31 njagala buli ajja wano mu kkanisa yange mu kkanisa ye ajje n'ennoni piece of clock n'ababuulira ekyokukola ku olwo tikale buli muntu yajja naki n'ennoni bwe batuukaawo n'abagamba ku ssaawa 5:30 tugenda mu lujja olujja lw'ekkanisa buli muntu kwata ennoni yo genda osaze onoopakinga ki emmotoka n'atalina tebalina mmotoka bwe genda osaze onoopakinga emmotoka 2:19 kuba byali 2:18 2:19 onoopakinga ki emmotoka ne bafuluma mu lujja ne basaza era ogenda okutuukayo enkeeranga wonna wajjudde mukwano gwange oyo ne mugamba nti obimbuulidde byonna nti naye ennyumba ekanga siraba pulaani ya galagi emmotoka eneesigalanga eri ku kyaki gwenna mayanja tonabitegeera bino konze era sinabitegeera naye namugamba emmotoka tebazifuna batyo bamala kukola bwe bakufuna ne bakola emmotoka kati mbadde wano olwaleero tebaba kunkubira nga wooli ku mmotoka yayonooneseemu bansabye emitwalo ameka 3 nga nti nazijjawo naye kubanga ezaagula emmotoka bwe zaabulabikira nizinaziddabiza zinakola ki naye saagala bantu kukkiriza kubabuzaabuza osaagala mukkiriza ate mubuli mubeere n'essuubi naye nga n'okutegeera kugira ki mwekuli kati mukwano gwange bukyasaza atambuza biki era olwokubanga mukwano gwange ne mu mmotoka mutwalako ne mugamba nti nejjukira wasaza akakoloboze emmotoka yowe ne parking nangamba gwe mayanja biveeko kati saagala bababuzeebuze kukukkiriza era abasumba bannange njagala okubategeeza mikwano gyange ebigambo bino byonna byemuyitamu saagala bababuzeebuze kukola ki kukukkiriza okukkiriza kulina enjawulo ate enjawulo ki nini katonda akola nga bwagira ki nga bwayagala okategedde ako taata ate ffe tukkiriza katonda ayinza ki byonna ebyanga abiyinza n'ebyoli kati olw'okukkiriza tuli bawanguzi kaakati bano mu kinnya mu kyoto ekyaka n'omuliro bagenda mubameka owokuna nagira ki n'abegatta oyo ye katonda bwe mbasabira mukkiriza oyo anaabataasa oyo ye katonda ataasa abalwadde yataasa abatalina yaliisa abayala yayambaza abali obwetwe gwe tukkiriza katonda n'atulera n'atuwambaatira oba ogwa n'akusitula oyo ye katonda akulwanira entalo ez'olwatu nezaki mukkiriza oyo munaalaba ekisa kya katonda kale Reverend nga tumaliriza ebigambo byo ebisembayo ebikomekkereza pulogulaamu yaffe ey'olwaleero anti atoyogeranga ebisembayo tuyigira ku mirimu ekyo nakyo nkiyize yabadde agenda bino byebigambo bye byasembyeyo olwafwa nze sinnaba nkyabulamu togambanga nti ebisembayo ebikomekkereza ebifundikira kale fundikira naye omusajja ono tawangula wano tulinawo muganda waffe natasempeka ali wano
Sempeke yakuba ebivuga byaffe ebyekinnansi ebyo tata Sempeke ali wano naye alaba omusajja w'empaka kati tufundikidde tutya tufundikire olunaku lw'abajulizi nga mbagamba bwe nti nsimbyewo sebujjukira nti ne balagira abantu buli omu agende yasibuka yewandiise mu kika yewandiise buli muntu mu kika kyewaabwe abalamazi Yesu ng'agenda okuzaalibwa bagenda ne bewandiisa mu kika kyawa buli muntu mu kika kyawa kaakati kuno okulamaga kumulaba muntu yewandiisa mu kika kyawa tulina abajulizi ba mirundi egyo tulina abajulizi abakatuliki tulina abajulizi abasiraamu nabo netubeera naffe abapoto buli muntu bwagenda neyewandiisa mu kika kyawa kiwa olw'essanyu eringi wekanga ogenze mu bisatu n'ogendako eri n'oli ebyayo n'ogendako eno n'oli ebyayo era bangi bagenda ku saidi y'abangerekani balengere engeri kulengera gyasingiri gye bazimbyeyo kubanga bayoyoseeyo ate singa tebayoyoseeyo singa tebayoyoseeyo anti ebintu ebikula bwe bibeera development bwekula kati okukkiriza kwakula babattira mu nsiko kati bizimbe aleluya kwegamba ebintu byonna birina embeera yaki embeera yayo nfundikira nga ŋŋamba sijja kuddayo kubula olw'ekisa kya Katonda nja kujja wonders just nkomyewo tubeeraawo mpola mpola namwe bwe mubeera eyo abatulaba obudde nga olaba ne taata Sempeke tubeerako naye olwaleero ekyo kisa kya Katonda kati njagala olumu tugenda kukwata ku bivuga ebyekinnansi mu kubuulira ki nnyo ebivuga ebyekinnansi mu kubuulira enjiri kaka tujja kubikyusa tuli n'amadinda n'engalabi n'endongo tujja bikwatako eyo bannaye omukubi w'ebivuga ali wano tuyinza otandika ate pulogulaamu endala kati katufundikire tumale olunaku luno olw'okukkiriza waliwo ebintu bye tusuubira okufuna nga tukyali mu mubiri guno olw'okukkiriza naye ate waliwo n'ebirala bye tutajja kufuna nga tubirengera bulengezi nga tubiramusa nga biri wala nga twandyagadde bifuna era nga tukiza naye nga tebyali byaffe abaana baffe bali bigalaki bali bifuna olw'okukkiriza olw'okukola ki kati abatulaba nga ngenda kusaba mujja kusoma faith ngenda kubawa ekigambo kino Bebulaniya essula 11 genda ogisome yonna funa obudde ogisome essula 11 gisome yonna essula yonna olaba okukkiriza kikikola amakulu mu lugendo lwaffe njala kwebaza Katonda olw'abajulizi abaawaayo obulamu bwabwe olw'okukkiriza era omusaayi gwabwe gwe gutubeddefu okuyimirirawo mbaagaliza ekisa kya Katonda okusanyuka obulungi n'okujjukira okulungi olunaku luno olw'abajulizi ate naawe Katonda asitula okukkirizako situla okukkiriza okukwo kkiriza mu Katonda nga bwe tuba tulenzikiriza nti nzikiriza Katonda kitaffe ayinza byonna ebibi abiyinze eby'abaana babiyinze ebyobulamu bwe abiyinze eby'emisomo gy'abiyinze byototegeera abitegeere byotomanyi abimanyi byotonawulira abiwulire abeere Katonda ng'akuwambaatira ng'akuliisa era ng'akunywesa musanyuke era mwebaze Katonda kubanga Mukama mwesigwa omukisa gwa Katonda ayinza byonna ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo gubakuume gubawambaatire gubanyweze mu kukkiriza kkiriza Katonda oyo akusomesa era akutuusa ettale ebiro bwe birituuka tulisinkana nga tetukoyera nga tetuzise kaakano n'emirembe egitaggwaawo amiina ekisa kibakuume bannaaye tugenda kubanga tukomaawo olunaku olwaleero Mukama Katonda abeere nammwe tusinkane tugenda kuddamu Reverend wiiki ejja kati buli wiiki tulina okufunayo
Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share and hit that bell for more truth videos.